chikuyamba ky'okubaawo nga weeyisanga likazinga ono yalina emikwano naye yazikabambi n'akola nga nnabbi bwe yagamba nattulula nga bw'ajjuza amafuta n'awono wamma waliwo ekibuuzo olina ki mu nnyumba yo mukama kw'anaayisa omukisa gwo ono yalina kasumbi ke mukama n'asasula wamma waliwo ekibuuzo olina ki mu nnyumba yo mukama kw'anaayisa omukisa gwo ono yalina kasumbi ke mukama n'asasula ebbanja lye kale olina ki mu nnyumba yo olina ki mu nnyumba yo olina ki mu nnyumba yo mukama kw'anaayisa amabanja amangi wulira olina ki mu nnyumba yo yetaba omwana olina ki mu nnyumba yo olina ki mu nnyumba yo mukama kw'anaayisa bayagala obugabo obungi olina ki mu nnyumba olina yo kyeyo olina ki namwandu yalina akasumbi ke olina ki mu nnyumba yo mukama kw'anaayisa agalina tagattibwako olina ki mu nnyumba ekyo kimanye olina ki mu nnyumba olina yo kimbuuza olina ki mu nnyumba yo mukama kw'anaayisa olina kumanya engalensa olina ki mu nnyumba yo olina ki mu nnyumba yo olina ki mu nnyumba yo mukama kw'anaayisa omukisa owulidde Besigwe olina ki mu nnyumba yo mukama mw'anaayisa omukisa omanyi oluusi ennyimba zino zibazanyira naye mmwe ne mutategeera buziba buli mu nnyimba zino ennyimba zino mukama aziwa abatukuvu be ng'awulira alina omuntu omu omulala gw'ayagala okubbulula akuyise mu mbeera oleme kugwa mu mitego egimu oba endala ennyimba zino zibeeramu obunnabbi ennyimba zino zibeeramu obubaka n'amakulu amakusike ng'olina kuziwa nnyo amatu otegeere naye musinga kwagala zino zimugizinako zino amaaso ne mugazoza ne gatula waggulu ne mubanga abakubidde eyaabwe yenze MC Mazi program kyera wakira 5 to 7 era nga mu kizimbe negatiddwako CFC Masajja Friends of Heaven's Choir. Friends of Heaven's Choir Yes. Masajja kuliko seddume y'omwami emu n'abakyala mu kizimbe tugenda kutambuza program eno bwetyo ndowooza katusooke tubawo omukisa batweyanjulire ladies first gentlemen first Ladies first. kalake n'omukyalo nandi ku luuyi abatulabako mwenna ku program ya 5 to 7 ne MC Mats yeffe aba Friends of Heaven's Choir abavudde e Masajja Christianity Focus Church esumbi omusumba Bazeneza Ivan era amannya gange yenze mukyala Kyeyago Ruth. amina Amina. kale netudda ku mukyalo ono omulungi aninaanyi wano abalungi abatulaba tusanyusa okubalaba ku program ya 5 to 7 yeffe aba Friends of Heaven's Choir tuvudde Masajja omusumba waffe musumba Bazeneza Ivan tusanyusa okubalabako amannya gange yenze kwagala Ruth. kwagala Ruth kale then mami nawe tusanyusa okulaba owanyumidde nno ka uniform ako bakikugambyeko bannange wenoonekenekanya oli bwati era musa ku bannayuganda abatulaba bonna bannaye tusanyukidde ddala wano tuli wano nga tuviiridde ddala Masajja Kibiira ffe ba Friends of Heaven's Choir nga tuze wano bannaye tubeere nga tuwayamu naffe tuli basanyufu nnyo okubeera wamu nammwe amanya gange nze na Famba Jessica nga nange nviiridde Masajja Focus Christian Center. Amin. Tewena olulimi omanye ebintu binene oluusi bw'oba totegitegize bulungi weekanga oyogedde ekikyamu Kituufu. nze tusanyusa okulaba Nange nsanyusa wegamba okusanga. gwalina ssente wano gwalina ettu lyaffe Ate Max nayo tokisussa. Naye olw'ekisa kya Katonda era Amina. weeziri. lamusa ku bannayuganda taata Abannayuganda abatulaba ku KTV nsanyusa nnyo ddala okubalaba. Mpozzi nze omulangira Kalema Beni nga nsabira ku CFC e Masajja omusomba ye musomba Ivan Bazeneza nga nesiimye okujjako wano ku mpewo za KTV okujja okwayamuko nammwe mu linnya lya Mukama waffe Yesu. amina
ndoza tukitandike bwe tuti enteekateeka nga sinagenda muteekateeka y'ekivulu kye mutegese Sunday eno ennyimba zino ani aziwandiika eziwooma okuzaama? Ennyimba ezo ziwandiikibwa nze Kamwa Koogera. Oli musajja munnakitone bw'otyo. Sebo Katonda yagenda nampa omukisa ng'oggyeko okuwandiika ennyimba n'ebirala bingi byensobola okukola okugeza mu masomero bamumanyi basomesa bannange traininga netball bulungi nnyo ndi trainer ate ng'era ndi musomesa kati ng'oggyeko subject waliwo ezannemanga osomesa subject ki? Nze nsomesa science awamu n'okubala. Awo science gwe nayagalanga ennyo okubala saali mukwano gwakubala. So Katonda bw'atyo nange bwe yantonda. Sebo kale kambulize ku bakyala bano besides him okulabika nga awandiika ennyimba zino mwe kikya ekyenjawulo kye mugatta okulabika nga ttiimu ebeerawo nga ttiimu bw'ebeera amaloboozi ne gawulirika bwe gatyo obwambalo ne mubwesa ne mumakinga buli omu agenda kumpa kyakola kyagatta ku ettaffaali lyagatta ku kwayo kantandike n'omukyalo ono akati nze ojja kunyongera eddoboozi osaaga okusookera ddala Katonda gwe tusooka okulembeza n'ekirala era ndi muyimbi ate ng'era nnyimba soprano nnyimba alto nnyimba ne tena ekikola ennyimba zaffe ezo eziba ziwandiikiddwa omutendesi waffe. Amiina. Kwagala ye nakutte erinnya mubonna nakutte eryakwagala kwagala gwe kyanjawulo ki ky'olina ky'okola okulabika nga kwaya eno etuuka weeri oba neesenvula ennyimba ne ziwoomera abalabi? Ku lwa kwaya eno tufuba okulaba nga tukolera wamu nga teamwork era nze nnyimba soprano. Kale mami wange omulungi buweereza ki obw'enjawulo bw'okola mu kwaya eno gwe ng'omuntu? Ekyamazima nange omusajja ono bw'aba nga awandiisa ennyimba atera nnyo okutuyita ne tugenda for practice nze neekubiririza nnyo ne ngamba bannaye kangende mu practice era n'ennyimba n'ekirala ekintu kyonna kyonna kibabeera nga basabyeyo mu kwaya bito babaagala ssente for production of the song oba baagala za uniform tukolera wamu ng'ekitole ne tulaba nga kwaya yaffe egenda mu maaso. Amina ekibuzo kyange ekisembayo nga tunagenda kulanga officially kwaya zengezaako ku interactinga nazo bangaye basanga okusoomozebwa nti nno tebakyaweebwa bituuti nga bwe gwali mu biro biri eri nti ennyimba zammwe ziba mpanvumuko oba oli awo zirya obudde bw'abasumba ne weesanga nga kwaya gye bandiwala eddakiika omulana ku kituuti bajja bawa eddakiika emusina kindi n'obutabaweerako ddala nti ennyimba zammwe mukompozinga mpanvu bwe ng'omuwandiisi oyo naye enteekateeka ey'okutemaatema ku bigambo omwoyo omutukuvu by'aba akuwa oba bye yalinga akuwa okulabika nga ofunzafunza oba oli awo oluyimba ne lwenkanankana n'ennyimba zino eziriwo ennaku zino ez'eddakiika 2 n'ekitundu. Bw'ogenda okulaba nga oluyimba ddakiika 1 ddakiika 2 oluusi ekinyuso oba tonnakituukako naye ffe ennyimba zaffe si mpanvu nnyo kuba era producer waffe gwe tukozesa mu studio ekyo yakituwabula dda mwami Maktoshi tukulamusizaako yakituwabula dda n'atugamba nti oluyimba bw'oluwandiika lulina okugwa mu ddakiika kale 3.4 era tufuba okulabika nga eddakiika 4 bwe tuba tuyisaamu seconds nga 2-3 oluyimba luba luwedde. Tubadde nga tukyekuuma okulabika nga tetulwawo nnyo naddala messaging etuuse mu ddakiika nga 4 n'obusekonzi obugwamu. Omuyimbi wa gospel okola akayimba ne kajjayo amakulu ag'ekinyusi kuba buli luyimba lubeerako omulandira oba entandikwa oba tuguyita omusingi kiki ekikafuula ekyo nti oli waakawulira n'agamba kituufu ddala kano akayimba kaliko omwoyo omutukuvu oba nga communicatinga ku mbeera emu oba endala? Kakati oluyimba lwonna ne bwe luba nga si lwa gospel kye tuyita refrain oba chorus eddibwamu ennyo bw'oba ng'ogitaddeko nnyo omulamwa ng'owandiika esobola okugyayo obubaka bwonna bw'oyagala okukola ki okutuusa eri abaki eri abantu era kyobulaba nga bwe tuba tuwandiika refrain eyo oba chorus
tugiwa nnyo obudde kuba twagala at least ne binaaba siwandiise mu bitundu ng'omuntu bw'agiyimba asobola okukola ki okufuna obubaka bw'oluyimba. Njagala mumpeeyoko akapera nga tutandike okulanga abantu bategeere kye bagenda okujja okulaba ngena kuzomwezi musanvu Sande eno. Mumpeeyo oluyimba lwe musinga okwagala akapera bawulire ku maloboozi agali natural ng'ojje ku galiige tubadde tuwulira ku mpewo. Ennyimba bw'ogamba lwe tusinga okwagala ennyimba zonna tuzaagala. Naye waliwo oluyimba lwe tutambuza ennaku zino tuluyita omukono gwa Mukama. Kuba twalina conference omutwe ne guva mu Isaaya 43. Kati oluyimba olwo lwatukwatako nnyo era tulutambuzizza nnyo mu Bulango mweruli. Kale bw'obanga ogambye tuyimba akapera kkiriza tuluyitemu ne bweneeba refrain kinaamala. Owa soprano mugende maaso. Tulengere omukono gwa Mukama nga gugoloddwa eri abantu be, asasidde bonna bakaba, atunuulidde ennaku gye balimu, ateeseza okununula abantu be, amaliridde okutujja mu nvuba, anoonya n'amwenganga nedda tewali, anaamuziyiza mbuuza alivaawa, ekyo kyateeseza kirina okubeera, tumugulumizenga Katonda waffe. Bannange nze mbadde mpulira saagala bamalina kumala naye tuba tulina okulabika nga tukiteekako ekkomo. Kakati Sande eno mutegese ekivvulu. Ekivvulu kino eno omusingi gwakyo musingi ki? Mutunuulidde ki? Kuba ebivvulu bingi Desemba eno mwekyammwe ki ekifuula ekivvulu kyammwe kuba ekyenjawulo ku bivvulu ebirala ate lwaki muvuddeyo mu Desemba? Ffe ekivvulu kyaffe kikifudde ekyenjawulo. Kasooke agire musomesa ngenda kuddira omukyala ono kwagala asooke noono naye ampe ansa. Kale kwagala asooke akuwe ansa. Ab'emikwano ennaku z'omwezi nga 7 Friends of Heaven's Choir tutegese concert nga our main aim twagala gula motoka ya buweereza era nga tuzze wano okubaaniriza mwenna okujja okutuwagira mu concert yaffe. Tunasanyuka nnyo okubalaba. Tuwerekeddwako abayimbi bangi era tusuubira nti mujja baagala naffe mujja kwagala ennyimba zaffe ze tutayimbe wano. Tunasanyukira ddala okubalabako. Bw'ogamba nti mwagala gula motoka ya buweereza mwagala gula pick-up oba mwagala gula eno etwala ente gwe mutambula nga mwenna mwenyize bwe muti motoka kika ki gye mwagala okugula? Ffe nga ba Friends of Heaven's Choir twagala okugula emmotoka eyitibwa drone. Mukoye okutambuza ebigere n'okulwanga mu kkubo nga tuyitiddwa okuweereza. Kati kandabe maama ono kakati concert eno ya ssente mmeka? Ekivuliro kya ssente mmeka? Concert yaffe eyina ssente ntonotono ddala era buli omu azisobola. Abaana abato twabatagetinze ddala kyova olaba twalinzeeko muve ku masomero mujje kuba kwaya yaffe tesasula myaka teriiko nti oba 18 okwambuka nedda y'abaana bonna era abaana abato omutwalo gumu okuyingira. Abantu abakulu abatali mu VIP oba batali ku table mitwalo 2. Abo abagenda okutuula ku table oba betuyita ba VIP bo balina table mitwalo 5 era nga table eyo y'abantu 10 gye mitwalo 5. Funa mukwano go, funa omwami wo, funa mulirwanaawo mitwalo age 5 joka otuule ku table. So tukubirako ne tureservinga table eyo n'obanga otuukira mu bitiibwa. Kakati mami wange ali makati awo mulina kwaya ez'enjawulo ze mutambule nazo ku lunaku olwo bamwe muli bannakyemalira nti ffe tukeera ku stage ffe tuggalawo. Mulina kwaya ez'enjawulo ze mugenda okutambula nazo ku Sande eno? Neyanziza ssebo Paul olunaku tulina abayimbi bangi ddala abatuwerekeddeko abagenda kubeera nga nabo bayimba Paul olunaku nga mulimu Engineer Brian agenda kubeera nga ayimba,
ne mubeeramu Lukundo ajja kubeera ng'ayimba n'abayimbi abalala bangi abagenda kubeera nga bayimba ku olwo olunaku. Bwe njogedde ku choirs mbadde saagala bayimbise kinoomu njagala kwaya nga olaba Friends of Heavens nti zo weeziri oba mmwe mukyemalira atunulidde omusomesa genda maaso ekimuntunuuliza kubeera nze omu ku bateesiteesi ate ffe tubiteesa kati kye twakoze tulina amakanisa ge twaniriza nga kyaki era ne tubasaba bajje neki ne kwayazi zaabwe twabawandikira amabaluwa era ne batuddamu kati bwe banaaba tebalabise ndowooza bajja kuba balemereddwa naye nga ko kubawandikira twakola ki twabawandikira of course waliwo abatuwadde positive response ne batulaga nti bagenda kujja so tubalindiridde ku lunaku olwo naye okuddayo ku kibuuzo kuba wabadde okibuuza n'odda ku bakyala kiki ekifudde olunaku luno olw'enjawulo bw'otunulira omukyalo oli lwakuba nti omukyalo oli mukyala kyeyago n'otunulira omuwala oyo kwagala abaana bano natandika okutraininga kwaya nga ntraininga bamaama baabwe ontegedde bamaama baabwe ekiseera ne kituuka ne bawummula akati ne bakakwasa baki abaana bano era ne ntandika okutraininga baki abaana emyaka 35 gye tumaze nga tuweereza wabaddewo emirembe egijja nga gigenda emirembe ejja nga gikola kitya nga gigenda ekwaya eno yatandikibwawo Bishop David Kiganda era taata kisobola okusiima nnyo nnyini ddala webale nnyo kututemera musingi omulungi ennyo nnyini ddala era nga twagala okujaguza emyaka 35 ku myaka 35 nako emyaka 22 nga ntraininga ki kwaya eno yensonga lwaki nkulaga nti kifuuse kyanjawulo oba lufuuka olw'enjawulo kuba nti tubala emirembe nti waliwo gumu 2 3 paka ku guno ogw'okumeka ogwokuna gwe tulinako abaki abaana babaali bamemba baki bakwaya era tubaaniriza bagenda kubaawo nga balaba akati ke balekera abaana baabwe bakakutte baki mpeera ddala enamba singa wabeerayo omuntu ayagala okuba ku kyeyeebuuza ayagala okusindika sente ze ayagala okubuukinga mu ngeri emu oba endala enamba eyo gibawe kakati enamba eyo waliwo enamba ya Musomba Gatudi Sekandi kuba ye mukulembeze wa kwaya eno eri 07 58 97 7 jiddemu eri 07 58 9 eyo namba ya Musomba Gatudi Sekandi nga ye mukulembeze w'obuweereza buno oba Friends of Heavens Choir. Yes, sibulira ddala ne bana abakyala bagenda kusibula mbalindiridde ku lunaku olw'Essande emikwano gyange be nasoma nabo mbadde nga njogera nammwe be nasoma nabo ku Light College Katikamu mbadde nga njogera nammwe mbalindiridde ku lunaku olw'Essande bannyinazi betwazaalwa omwami Fred Kanyamunyo nammwe mbalindiridde kuba nayogera nammwe ne mbayita ku lunaku olw'Essande saagala ntunule ku mmeeza yammwe nga sibalaba mbalindiridde n'essanyu lingi nnyo abantu b'e Masajja abantu b'omu kibira abantu b'eggango abantu b'e Kaaboma Salaama na Kinyuguzi bambi tubalindiridde mujje mutuwagire ku lwa koozi eno nga tujaguza nga twebaza Katonda ku lwa kiki kyatukoledde oba kiki kyatuyisizaamu mu myaka 35 tunasanyuka nnyo ku lunaku olw'Essande nga tubalabyeko mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Kale byonna obyogedde abakyala bano batumire butumizi just muntu omu kutumira nga bwe mberekereza omwomu katandike ne mami ali makati neyanziza ssebo akaseera kano ngenda kutumirako omwami wange omwagalwa nti munnange nkutumidde era nkwagala nnyo naye ku lunaku lwa Sande bannaye nkubiriza abantu bonna mikwano gyange abazadde bange b'essomero Faith Parents Junior School bonna baniriza mujje aba Holy Gospel Church n'amasuba mwena tubaniriza ku olwo lunaku banaye mujje tujagulize wamu. Amina. Omwami wange mwaniriza bannange ekyo kiwadde walina okubeerawo. Madamu kwagala nawe sibula nawe otumire omwami omwanirize. Nkyali mwana muto
ntumirako mama wange baganda bange mwena tubanize ennaku z'omwezi nga 7 tusamujja mutuwagireko ku sande eno tunasanyuka okubalabako mukama batuweere omukisa. Amina. Mami nawe siibula omwami omutumire omukowola gye kusanga. kakati nga tusiibula ng'aba Friends of Events Choir ntumira omwami wange Mr. Chair Go Jonathan kutumidde nnyo nkwagala nnyo era abo bonna bamaama bannazaala bange nga bonna bayise nkwegayiridde yongera ddala obbakuutira ti ennaku z'omwezi 7 tebo yaabwe weeri era nenneeyongera ddala okuyita abantu ab'omu Kisenyi ekkanisa yaffe mbayise okuviira ddala ku Bishop ne Mami mbayitidde ddala okuva mu family wetuva mu family service kuba ku Sunday family service wetugiva mbambi tubeegayiridde bw'oli ekyemisana duka misinde nnyo emasajja tubalindiridde mukama abawa omukisa. Mbadde nirabiddeyo bawagizi bannanga ba Sports Club Villa mbadde nga njogera nammwe emmeeza yammwe weeri abaviira paaka temwerabira neyanzeege kale tweyanza nnyo tweyanzeege aba Friends of Heavens Choir amasajja batusazeeko katuwumulemuko bwe tukomawo tugenda kudda ne Chikuyamba chokubaawo gaweesanga likazinga ono